Ababaka mu Parliament n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bataka ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo nga balindiridde okwogera okw'omukulembeze w'eggwanga okutongole okumanyiddwa nga State of the Nation Address. Ssemateeka w'eggwanga alagira omukulembeze okubuulira bannayuganda embeera nga bweyimiridde mu nsi yaabwe era ng'omukulembeze asuubira okwogera ku nsonga okuli ebyenfuna, ebyokwerinda, ebyobulamu n'ensonga endala. Mu buufu ababaka mu Parliament baagala omukulembeze w'eggwanga ayongere okunnyonnyola gavumenti enteekateeka gy'erina ey'okubbulula bannayuganda mu bwavu obwongedde okusenkenya eggwanga. Omubaka wa Parliament akiikirira abantu b'e Butuli Wakoli Godfrey nga munnakibiina kya NRM ayagala Pulezidenti Museveni ayongere okulambulula ku ky'okuyambako bannayuganda okukoma okukolereranga olubuto lwokka bafunenga ensimbi era bazifisse awamu n'okuzisiga mu bintu ebitali bimu. So nsuubira abannayuganda basuubira ate nsuubira nti ne baminisita bano balonze bava okuvetinga nabo tebagenda kutuula jasi mu ntebe Kololo okuwulira message ya pulezidenti naye bagenda kubeera batume ba pulezidenti okulaba nti ministries zaabwe naye mu bantu abasaanidde okufuna information eyo okukyusakyusa obulamu bwabwe bagifunye so baleme okutuula just kubeera nga bimuli mu ntebe zaabwe era basapootinge pulezidenti okulaba nti bye twasuubiza abannayuganda basobola okubituukirako okubajja mukolera just ekidda kyonka naye bakoleko n'ensawo zaabwe balabe nti obulamu bwabwe n'obulamu bwa families zaabwe kugenda mu maaso. Ate yo omubaka wa Bukono Kawunte Omumbeeda Pasis Namuganza ayagala Pulezidenti Museveni ayongere okukaatiriza ku nsonga ze yasimbako essira bwe yali ng'alayira okukulembera Uganda ekisanja eky'omusanvu omuli okulwanyisa obulyake n'obukenuzi bw'agamba nti bumaamidde eggwanga. Actually nze njagaladdemu ebigambo bye bimu byayogera ng'alayira bigambo bibiri byokka teri kwebaka n'ekigambo ky'enguzi okulwanyisa obukenuzi gufuuke mulimo gwa buli muntu mu ggwanga muno. In fact bweyogera ebigambo ebyo n'okumalawo obugayaavu mulaba buli munnaggwanga munnayuganda yenna ebigambo ebyo byamusanyusa nnyo. Tukola ebintu bibiri ebyo Uganda egenda kugenda mu maaso. Ate yo omubaka wa Nyendo Mukungwe Lubowa Sebina Javiira agambye nti omukulembeze w'eggwanga asaanye okuteeka amaanyi mu kulwanirira eddembe ly'obuntu likubanga lityoboddwa nnyo mu ggwanga. Ekyaffe twagala ddembe lyabo abantu ne bw'obanga otaddewo kye bayita economic environment gwe gy'olaba nti yeesaanidde okukulaakulanya eggwanga naye ng'abantu tebalina ddembe lyabwe tebasobola kweyogerera, abantu basibibwa mu makomera mu ngeri ya kimpatiira, tebawozeseddwa, obubbi obw'essente z'omusolo, demokurasi erinnyiriddwa obwenkanidde awo. Kati ebyo tukimanyi nti ayinza n'obutabyogerako kubanga ebbanga liyise enjogera z'abadde ayogera nejjuzi bwe yali Kololo byayogerako bye twatulowooza nti ajja kubyogerako ng'ebyo ebikwatagana ku ddembe ly'obuntu teyabinyega. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kamaliriza omulimu ogw'okutimba enkaala z'abalonzi mu disitulikiti y'e Kalangala nga beetegekera akalulu ak'okujjuza ekifo eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eyo. Akakiiko kagamba nti enkaala z'abalonzi zonna zeekebejjeddwa bulungi abaafa ne baggyibwamu era nti enteekateeka etambula bulungi. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi abuulidde Kyabasa nti omulimu gwabwe guwedde kaakano nga ekirindiriddwa lwe lunaku olwateekebwateekebwa abeeyo baddemu okulonda omubaka waabwe. Ebyokutereeza enkaala z'abalonzi wabaddewo ekiseera eky'okutimba ebyava mu nkaala z'abalonzi ab'e Kalangala. Olunaku olwaleero tumaliriza ekiseera ekyokulaba ebyava mu obukiiko bayita parish tribunals obwekeneenya eba bivudde mu kutegeka enkaza z'abalonzi nga bagamba nti bano bafu baveemu, bano si baawano baveemu, bano bapya bayingire mu register. Ekiriwo kati kwetegekera okusunsula n'okuwandiisa abo abaagala okwesimbawo nominations. Julius Muchunguzi awanjagidde ebibiina by'obufuzi ebigenda okusunsula abantu abagenda okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala okugoberera amateeka n'okubeera ab'emirembe.
wakakiiko we kasabira ebibiina by'obufuzi ebyagala okusimbawo abantu okwesimbawo bamalirize entegeka zaabwe beetereze basunsiremu abo be baagala okuteekako obakwatira bendera okwesimbawo basome buli kimu ekyetaagisa mu mateeka omuntu aba ayagala okwesimbawo ku kifo kya member of parliament. Empapula z'ebuyigirize babeere nga bazirina. Okuddamu okulonda omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala kwakubeerawo nga 24 omwezi guno ate okusunsula abavuganya kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 n'ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno ogw'omukaaga. Bannamateeka baamyuka omukulembeze w'ekibiina ky'NUP mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi n'abasibe abalala batabukidde kkooti mu kkooti e Butambala oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti okugenda mu kkooti eyo nga fayiro ekwata ku musango gwabwe ate tagirina. Olwaleero gubadde mulundi gwakubiri ng'omuwaabi wa gavumenti agenda mu kkooti e Butambala wabula nga fayiro ekwata ku musango gw'abasibe ng'ategeeza abasibe nti agirese Kampala. Bannamateeka ba Muwanga Kivumbi nga bakulembeddwamu Saamu Muyizi Kayaayu bagambye nti bakooye okugendanga mu kkooti e Butambala ate ne batuukayo ng'abawaabi tebeeteeseteese. Fuse luyimba omuwaabi wa gavumenti okubanga tujja buzi wano n'ayogera statement ezimu tezikyuka. Bwabawo abadde balikodinga mujja kulaba nti ebigambo byennyini ennamba yaabyo y'emu. Fayiro ya poliisi teriiwo wano tetusobola kugenda mu maaso nga fayiro teri. Kyeri luddawa di fayiro eri Kampala. Fayiro y'omusango gwaleeta wano ekola ki e Kampala? Bw'oba omusango waguleeta eno kibibi fayiro ekola ki e Kampala? Kati olwaleero bongeddeko ekirala bagamba nti fayiro eri Kampala olw'okuba tubasabye abantu beeyimiriro. Mu mateeka omuwaabi wa gavumenti ali waggulu w'amateeka naye gamukolako ng'omuntu anyoomye n'aziimudde kkooti. Mu mbeera y'emu Muyizi ategeezezza nti ekibalumye era ekibabobbye omutwe be baana abato abaakwatibwa ne Muwanga Kivumbi abandibadde ku ssomero mu kiseera kino kyokka nga kkooti n'abawaabi ba gavumenti bagaanye okuyimbula abantu abo ku kakalu ka kkooti. Nti kkooti eno erina naye obuyinza obusitopinga obukoltinga nerekeraawo okuddamu okujja mu kkooti mu fayiro y'emu ng'ate eziimuddwa. So n'okujja wano kwandibadde kkooti ekusitopinga bunnambiro okutuusa ng'omuwaabi wa gavumenti amaze okweteekateeka. Ekyokusatu nti engeri gye tiri nti nno mu mateeka waliwo okweyimirirwa mu nkola y'emirimu gino erinnyirira eddembe lya munnayuganda yandibadde akola kintu kimu yandifunye ku nsonyi bwe twasabye okweyimirira abaana abayizi n'abantu bonna abasoma. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omukulembeze w'eggwanga alina eddembe okusonyiwa omuntu yenna asingisiddwa omusango nga munnamateeka Muza Ssekidde bw'annyonnyola. Kino akikola ng'asinziira mu kawaayiro namba 121 Constitution nga era asinziira ku wabula okuba kukoleddwa akakiiko akayitibwa Prerogative of Mercy Committee nga kaba kakulirwa Attorney General ow'eggwanga sako n'abantu abalala 6 ab'omuzinzi ababa balondeddwa President okutuula akakiiko ako. Singa akakiiko ako recommending obaka londo bamu abantu bekasuubira nti baligwanidde okuba nti basonyibwa, President asobola okukkiriziganya nako n'asonyiwa omuntu yenna aba yasingisibwa omusango ekika ekyo. Asobola okumusonyiwa ekibonerezo kyonna n'akimuggyako oba okumusonyiwa ebbanga ly'aba asigazzaayo mu kukisaavinga oba okumukendeereza n'okukyusa ekibonerezo ekyamuweebwa n'amuwaamu ekirala ekitono ku ekyo mu mbeera gy'aba asazeewo. Ebbugumu lyeyongedde mu mwoleso gwa CBS Pewosa. Kampuni ya Maka Investments etuusa pikipiki za Honda bwewaddeyo pikipiki egenda okuwangulwa mu Namukisa. Bw'abadde akwasa ambasada w'omwoleso guno. Pikipiki eyo nga ambasada y'Embazira Tone mu nsisinkano ebadde wano ku Masengere. Kitunzi wa kampuni eno Kayuwa Enoka Mutumba ategeezezza nti nabo baakusimba amakanda mu mwoleso era akowodde abantu ba Kabaka okwettanira omwoleso gwa CBS Pewosa. Kino kye kimu ku birungo bye twabateera mu kintu. Kino kye kimu ku birungo bye twabateera mu kintu kino. Ssaabasajja bwe yasiima n'agamba abantu bange wakati mu kukyusa obulamu tubateerewo omwoleso era omwoleso gwa luno gugendereddwamu kwongera ku kino kye kimu ku birungo bye twabateera mu kintu kino.
Ssaabasajja bwe yasiima n'agamba abantu bange wakati mu kukyusa obulamu tubateerewo omwoleso era omwoleso gwa luno gugendereddwamu kwongera kusitula era bulamu bw'abantu ba Ssaabasajja kusitula mutindo osange bannamakolero nga beetabye n'abamakampuni n'abamasomero ababbanka n'abahonda abapikipiki nga zino so wakati mu mbeera eyo tubeeyanza nnyo tubeeyanze nga bahonda era abantu ba Ssaabasajja kati ndowooza mukiraba kati omwoleso awo ffe twakoledde dda twasimbudde dda buvunaanyizibwa abo gwali eyo okubanga naye weetabamu okujjako n'abamakampuni abali abakyala aliddeyo omanyi bannayuganda baagala nnyo eddakiika ziri ezisembayo. Bw'atyo ambasada w'omwoleso gwa CBS Pewosa ogw'omwaka guno Mbazira Tone nga nnyonnyola nti ebinnonogo bingi ebiteereddwa mu mwoleso ogwo. Omwoleso guno gugenda kubeera mu Lubiri e Mmengo okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwe gumu ng'abantu ba Kabaka okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo boolesa bye bakola era nga gulimu ebyenkulaakulana ebirala bingi.